n'abamu abatuvuma tomanyi na kusaba Diamond Kawula akutudde mu mutwe tosobola mmwe kutulako manyo typinga typinga ki kuvuma mu comment section mbasaasira simanyi kusaba nze kyampeebwa nyakuba gugunula oba muri bukanisa kyoba muri mukanisa kize temunyumiza nyakuba gugunula tuli mu biro bisembayo tuddemu amagezi abamu beetaaga amagezi kuddamu nga wakalubye nnyo mu mulembe guno olulisi wali mukambwe nnyo kankubulye taata buli alaba Kristo mwenna abatulaba buli afuna okwolesebwa ko Kristo akaaba kyekimukaabya ekkanisa gyakima tuli mu byamagero tuli mu byakisiru ekkanisa gyakima tesobola nakwesabira abantu bagala kubasimbako mitwe abamu ginatira n'okumera emikono tuli babaita parasites tekawo gutwe babasiza amafuta nebundi bujjo ensi erimu kwanda gowinga nze nkiraba era nkiwulira kubanga ndaba ensi erimu kwanda gowinga process enkambwe era emyaka 10 okuva ku mwaka guno gwe tulimu ensi egenda kumira egenda kutani egenda mugenda kugiraba kiki otegeeza bokola bone kyendaba nti ekirala eggwanga ensi yonna ekutte ekizikiza mwe temubiraba ensi ekizikiza kibadde kitambula nga kiri ensi naye kati kikutte nabanyumiza ku binyonyi ebinyonyi bibembedde mu ggwanga Uganda omulamwa gwabyo musaayi mwe kanisa buli mu byamagero tuli musumba gundi asinga gundi muli bya gundi banyabo ne basebo okusinze temungeraganya na musumba yenna kubanga nze nine ekyange ekyampeebwa olwaga yagamba muzimanya oyina obujjo olw'amafuta noge ndina aganga gamba nena kigamba nti obujulizi wakafuna bumeka obujulizi wakafuna bumeka abantu abawona bajja tetujja kwejjayo kweraga anti labo nayogera bajja gamba obe bamwe nkima tesala gwa kibiri era mbadde ndakubu tuyida amafuta agakugolokosa omulembe sikwegulumiza yagatuwa yagampa netugwirana nolaba omuwala ng'asibye emigwa gikomeno kumbe emisota bwe yeebaka ekiro gimuyonka ebyo bye twogera yes Benihini ne bwanajja mulokolenga obadde mulimi wa bikata nga teweeterezeza tewali kijja kyuka bululi yajja covid najja Lina agende Kenya kwekalaka nze byo saga bimanya ne kyembabulira ekigendo tuka mu Uganda ekibi kijja tuganyo kwemblessing okubera uko omuyiza w'ebintu byonna kwemblessing abantu mumuoza mbu mafuta nawo galina nawo osobola ganonyo osobola gafuna osobola gafuna buno obuweereza obwebire ebyoluvanyuma tetusaaga fa baweereza tetusaaga katonda atutedde tovola batu trainize yenga ye terimbu ba spiritual father bichebyo ambulera jolimu zembokozi fetubuka fetulieno tubuka nabagamba buli kyolabanga kibinga kyapeninga mu ggwanga lyo nga kyapeninga ku muzigo gwobeera buli katonda gomulokole wakutadde buvunanyizibwabo bakoze ebikolobero bingi abantu banjabo ne basebukamba buli etolereza musoma ne bwoba owulira nze nga aliwo kibanjogeddeko buuza mukama omusajja ono kyayo kibamwogeddeko kituufu tosooka yiwawo omubiri yes abamu kanisa tuddemu amagezi tosobola kwesabira ovuma omuntu tosobola kusaba wafuuka kulabiro kamba buli Yesu bwe yajja mbagambye malayika nti bisera biri ebyasooka omwoyo mutukuvu yatulanga ku muntu atya ne Kristo bwe yajja n'atuwa omwaganya ffenna twetuukira eri kitaffe lwaki abamu tetwenkana tetuwaddeyo budde tetwewaddeyo kuyiga tetuwaddeyo kimala kunoonya katonda kubanga abamunoonya bamulaba buli muntu mu Bayibuli eyasembereranga katonda yafunanga okubeerwa yafunanga ekyokuddamu tetulina okukola mu biseera bino tugolokoke kankubuulire nkulayirira omwaka guno mugenda kubirabako byembagambye enzeri amagombe gategese ebipipa mwe kanisa muli mu byamagero amagombe gategese ebipipa magombe nalaba ebipipa magombe sabyo gamba tata wagamba bya musaayi abantu bagenda kufa mwe muli awo tuli gayi bamalayika b'okufa mu malwaliro batambula mwe muli awo Export TV to the world.